Muli mutya abagalwa volongoto. Bulijjo tusanyuka okubeera wano era tumayina mmwe musanyuka okutulaba. Mwebale kutwagala. Njagala okugerako nammwe ku nsonga ate endala. Amannya nga bulijjo nze Asha Mikisa era nga Mukama apadde ekisa okubanga ntwalayoko ku budde bwo. Era nzikiza okuba eggwanga lyaffe lyonna Uganda ewaawo n'ensi yonna Shalom. Waliwo emize. There are habits in our lives that are entirely difficult to handle. Nga mizibu nga ne bono ogenze mu rehabilitation center bakola omulimu gwa ttendo nnyo, and we bless God for them. Bono ogenze ew'omusawo nga really nothing can happen kubanga we are talking about the inner being of an individual. The opposite would be of so right behavior, which is basically the right and where you have a lifestyle nti ekintu ne bw'okidduka nti oyinza okugamba nti amazima gennyini nkimaze leero bannange nkimaze ne wayitawo emyezi 6 kubanga kyo tekikumalanga. Njagala okwogera ku nsonga eyo because emize giri at the root of our lifestyle. Nti engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo obwa bulijjo, how your life moves, dependinga nnyo to the core of your life, which is basically your habit or your behavior. Era abantu obutonde ekyo kye businga okusika mu butonde ekyo kisinga okusikibwa. Kati bwesanga nga olina an inner struggle, oyinza okustrugglinga sexually for example. Yes, ngolina gwokimanyi munda mu mutima gwo oyina engeri gye weematiza things like masturbation tebasobola kukuba mpiso. I'm telling you, they can try, but there is a spiritual rehabilitation that we believe the Lord has blessed us with, and the men and women of God have okudiringa n'ensonga. Waliwo emize egimu nga giri munda mu bulamu bwo nga weesanga nga basically otambula bulungi naye somewhere somehow toyina self-worth munda mu bulamu bwo ne weesanga nti yes, when there is a habit in your life ne boona otambula nga weebise gavumenti onakyo weeteeseeko n'otambula emyezi egiwera emyaka egiwera bam olunaku lugenda kukyalomu ensonga eyo ekomewo mu bulamu bwo kubanga teyavaawo. So sometimes we need strong help okulaba biblical spiritual help okulaba nga ensonga ezo zivaawo. Waliwo ekyandiko ekimu ku ebinyumira kiri mu Hebrews 11 olunyiriro lwokusatu ekitutegeeza nti ebintu byonna bye tutukola naawe byokolaawo ne birabikawako ne bisiimibwa oba abantu ne babijereka oba gwe kennyini n'obikyawo oba n'obyagala biva mu nsi ey'omunda, ensi ey'omwoyo. Kati we twogera ku mize, emize giviira ddala mu nsi era kyolaba kizibu nnyo okukola omuze ng'abantu bonna bakulaba. Emirundi ekisinga obungi 9 ku 10 ojja kusanga nti omuze gukolebwa nga oli eyo mu kazikiza. Yes, n'osanga oyina omuze ku by'ensimbi, oyina omuze ku bya sexuality, oyina omuze mu bulamu bwo obwa bulijjo. Yes, kati ogwo omuze gukusika. Oyina n'okubanga oyina master degree wenjogerera kaakano nga wasoma bulungi nnyo naye naawe okimanyi nti neggulu erimu wabadde mu kasonda ng'olimu weematiza mu ngeri yo. You are masturbating. You have, your eyes are all. You cannot sleep unless you have looked onto that nude picture. You know, you are a member. You are categorized. You fellowship with pornography and all these things. I'm telling you, they are not a mere. They don't go because you have taken a tablet. You need strong, and I'm emphasizing strong spiritual help to get away. But the truth is that in our life, wherever there is a bleak of a habit, it may not be manifested physically or it's already chibikako, but the truth is that as your life continues, it will spoil everything. Kubanga ebintu bitandikira kweyokowa, bitandikira mu nsi ey'omwoyo. The other thing I would mention on this issue, because njagala ku-advising as I'm here to give you my contacts, beloved, because ebimu tulina kubanga twogeraganya n'okusaba okusobola okubanga tudiringa nabyo oli eyo gamba nti ate nze sisobola kwesabira. Yes, era taking the course of prayer emize gye gitutwala mu maaso ga Katonda ne tugwa kubanga
giri rooted mu tradition zaffe. Ekyandi wa kitu kinyonyola nti Katonda alina amaanyi mangi nnyo. God has got an awesome power, great power, but traditions limit God. Traditions, they shorten the hand of God, that the hand of God seems to be no more. So it is very, very important to know that the habits are strongly connected, are a well of tradition. Yes, so it is important for you to know that the traditions, I do have a habit, you have a habit that you need to overcome, but it is there because of culture, of traditions. Kati bajjaffe bajjaffe gye tuva Bible egamba etusomesa nga nennyonnyola negamba nti nga kitaffe nga ayogera ne Abraham n'abaweereza be bangi nti kikulu nnyo for you to keep my commandments, my statutes, my laws, because even God, if He's to save us from this, we have a pattern of a life. There are things we must do. Ogenda noyingira mu bunafu obwempita obunafu mu muzogo kubanga waliwo ebikolebwa kati tulina oteekesera ku ebyo ebikolebwa kyokka wuliriza ebikolebwa biri spiritual oba byakolebwa ne weesanga nga ku ssaawa ya leero toyinza kuweebaka, toyinza kukola kyoyinza kukola, naawe okimanyi olinako kyokola ate ng'okimanyi kibi era toyinza kumalaga kyogera mu bantu kubanga okikola. Therefore we need a bit of the spiritual hand to help us. Emu ku kintu ky'okuba nga tukola oba bw'oba osobodde okyekolera kwe kugenda maaso ga Mukama n'omubuuza biki bye birina okukyusibwa in terms of the law. Bw'oba osobola okukuuma ekigambo kya Katonda Yokaana 15 that ekigambo kya Katonda kibeera munda mu bulamu bwo ojja kwesanga nti emize gigerera. Waliwo abantu abamu nga muli bakristaayo naye nga you still ogamba naye nga ndi mulokole naye ate era oba nzikiriza Katonda kyokka ate era nina omuze gunnemeddeko. I will emphasize in these few minutes that you can have my number and you can call and we help. Kubanga si buli kigambo kyonna, si buli tteeka lyonna ligenda kukuyamba. Waliwo amateeka galina okudiringa n'obulamu bwaffe kuba waliwo omuntu omu ayinza okuba nga alina kyakola olwa region gy'avaamu olw'ebyo bye bakkiriza kati nga oba olw'ebyo bye baanafuya mu kigambo kya Katonda ne weesanga nti oli muzzukulu weeyo ensonga leero n'oba nga olina obuzibu. Kyokka ate ggwe atanaba kubaako kulokoka nja kukuwa amagezi. Ekyandiko ekimu nkijjukire kiri mu Jeremiya 23 yes 15 15:23 I think. Kinnyonnyola nti a leopard tesobola kukyusa sport yaayo. Bw'oba tonaba kukkiriza Mukama waffe olugendo olw'okuleka habits lubeera literally impossible kubanga we can only put these habits down okuyita mu Kristo Yesu nga tu receiving etteeka eryagala tufune oba ekisa ekyo kyategese n'akituwa ne tukitandika okukitambuliramu si kukifuna bufunyi ne tukitambuliramu ne twesanga at the end of the day nga ekyali kikumatiza kati ekikyakola makulu. You can sleep without masturbation. You can sleep without that particular habit that is in your life. Allow me to give you my phone 0705 72 9582. You can give us a call, beloved, that we may challenge ourselves to live godly. Otherwise, habits lead to hell. Shalom.